Ating ego amyuka governor wa banka enkulu ya Uganda bw'abadde ayogerako eri abamawulire ku kitebe kya banka eno mu Kampala ategeeza nti oluvannyuma lw'okulabula aba banka ya EFC enfunda nga tebakyusa mpeereza yaabwe basazeewo olwaleero okuyimiriza obuweereza bwe babadde batuusa ku bakasitoma ne basizaamu ne layisensi kwe badde etambuliza emirimu. This action has been taken because Bank of Uganda has determined that the continuation of EFC Uganda Limited's activities is detrimental to the interests of its depositors due to the institution's failure to resolve its significant undercapitalization and poor corporate governance. Agamba nti kati obuyinza obw'okuddiza bakasitoma bonna abadde batereka mu banka eno ssente babuddiza n'asaba bonna abadde balinayo ensimbi okubatuukirira zisobole okubaddizibwa. Bank of Uganda and the Deposit Protection Fund of Uganda will inform depositors of the arrangements that will be put in place to enable them access all of their deposits. Depositors to be paid using mobile money. Those are the depositors who have less than 100,000, constitute 68% of the total depositors in the bank. Effective Monday, January 29th, 2024, after verification of their names and their mobile phone numbers. All depositors with balances up to 10 million will be paid effective February 5th, 2024 through an agent to be communicated. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.